mukulu w'ekigo bataddewo gwa Sseguya nga famire kwe mulabira tewali mukulu na gumu banga naye bw'olabye banga awaka wennyini ewakulaga tunuulira ennyumba bwefaanana otunula awaka wonna ng'ewafaanana kuva ku ffumbiro era owulya buwulizi mu ŋŋambo famire twagiwa kino twagiwa kiri naye nga ffe abadde mu maka tetukirabangamu Sseguya y'omu ku basirikale 27 abaatandika kitegeeza oba ozimba ennyumba gwe musingi NRA okutudde UPDF bayitanga wakati awo ne bayingiramu ne beefuula nti abavudde mu famire ya Ahmed Sseguya ne bategula oli n'ayita eno n'agenda agati anze nva mu famire ya Ahmed Sseguya n'ategula kati ye eri waggulu omukulu ng'alowooza emirimu gitambulanga bw'agyetaaga. Ekifaananyi ky'olaba ye muduumizi eyasooka okuduumira ekibinja ky'abayekera ba NRA nga bamamulako gavumenti eyaliko mu kaseera ako Major Ahmed Sseguya kati omugenzi era yaziikibwa ku kyalo Ntooke mu ggombolola y'e Kayunga. Kati olwaleero ku ssaawa 8 ez'emisana tutuuseeko mu maka g'abazadde be yali omuduumizi ono okulaba embeera mwe bali. Bukenya Ibrahim omu ku baana b'omugenzi gwe tusanzeewo asoose kutulambuza bijja awaateekebwa kittabwe. Ono atubulidde nti omugenzi yafa mu mwaka gwa 1981 bwe yali akyali mu nsiko ng'alwana wabula oluvannyuma lw'emyaka 9 ono yatwalibwa ku bijja by'abakadde be n'aziikibwa mu mwaka gwa 1990. Ono atubulidde nti embeera gye bayitamu ng'abaana n'abazzukulu b'omugenzi Sseguya bw'eri ey'okweyiiya okusobola okubeerawo. Awaka embeera zaawo tezaali badde mbi naye olw'okuba obuyambi butono nnyo okusinziira ku Sseguya bwe yali tusuubira kyali badde waliwo ekisingako awo kubanga nga muri 5 nga 24 Sebutemba 1990 okumuziika baatunnyonnyola ng'amagye bwe gagenda okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira amaka ga Ahmed Sseguya. Ebiseera ebyo yali amekomanda omugenzi Tumwine yagamba agenda kufaayo nnyo okulaba nga atuukiriza obuvunaanyizibwa okuyamba famire ya Ahmed Sseguya kubanga yali mu ofiisi ya Ahmed Sseguya y'omu ku bajaasi 27 abantu 27 abaagenda mu nsiko okutandika olutalo. Naye awo yali yagenda dda mu busirikale mu 1970 eyo baagenda e Tanzania ne mwami Yoweri Museveni nga balwanyisa Idi Amin. Wakati ng'omugenzi aziikibwa ku lunaku olwo bingi ebyayogerwa n'okusuubizibwa eri ab'enju eno wabula n'okutuusa kati tebalina kye balaba. Era owulya buwulizi mu ŋŋambo famire twagiwa kino twagiwa kiri naye nga ffe abadde mu maka tetukirabangamu. Baatuuka n'okunnyonnyola waliwo wano omusirikale omu eyajja n'akuba essimu ng'ayogera n'abakwamaayi bairi waggulu ng'agamba ekisinza okuleeta obuzibu mbeera eno bwetyo amaka ga Sseguya nga bwe gasanze si bwe gateeka okuba. Oli n'amunnyonnyola n'agamba nti famire eyo twagiyamba twaweeryamu abaana 10 twabawa emmotoka 2 loole ne tubagulira epoloti emukono byonna bye mmanyiwo ku ebyo baakola epoloti ey'emukono gye baagula ne bagiwa jjajjaffe mutabani we n'agitunda kubanga ebyo baali bagikwasizza jjajja. Naye bino ebisigadde abaana 10 baaweerera omuntu omu mu famire eno ye Maria Sseguya. Teri mulala yali aweereddwa era teri buyambi bwonna bwe twali tugambye nti bwe buno kubanga bw'otunulamu waliwo ekiteeso ekigamba nti amaka gajja kuddaabirizibwa gabeere nga galabika bulungi gano amaka g'olaba bakadde baffe be beekolamu omulimu ne bagatereza kubaga luli yali ennyumba enkadde ziri enkadde ennyo ez'ettaka naye mu mbeera eyo y'emu bo bennyini bakadde baffe basenga baffe ne beekolamu omulimu ne bateekawo eyo. Ekimu ku bifaananyi ebyandibadde biraga nti n'ebisuubizo ebirala byajja bituukirizibwa ekyo kyekyalibadde kiragirako nti okumanya bajja batuukiriza nekiri kyakola ki. Naye omanyi bingi wakati awo abamu
mu kumanya kwe nategeerako nti abamu bayitanga wakati awo ne bayingiramu ne beefuula nti abavudde mu famire ya Ahmed Sseguya ne bategula. Oli naayita eno n'agenda agati anze nva mu famire ya Ahmed Sseguya n'ategula. Kati ye eri waggulu omukulu ng'alowooza emirimu gitambulanga bw'agyetaaga oba ebyo bye yasuubiza bitambulanga wabyetaaga, naye nga waliwo ababikutulirako wakati. Besitayinza kugamba nti yono oba yoli kuba nange eyo njogera mbuku byenzize mpulira ku bibadde bitambula. Oluvannyuma lw'okuziikibwa kwa Major Ahmed Sseguya, abenju eno batubuulidde nti wali yadde n'omusirikale w'amagye yenna eyali azzeeyo kubalambula. Ekimu ku bireetedde osanga mu kuleeta mukono n'okulaba nga NRA egende beeserebamu. Olumu abantu bangi bayita eyo bayitabwa n'eno bamanya amaka ga Ahmed Sseguya. Naye gavumenti oba amagye galemeddwa okubaako engeri gye gaddaabululamu kubanga kiyinza okubanga byebimu ku bizze bikakkanya ku maanyi. Kuba abantu bajja wano ne batutabwanyaga olaba mmwe nga wammwe ye yasooka okuddumira amagye ga NRA nga wammwe wafaanana we wati nga tebasobodde nakubajjukira naye ate olwo affe abalala. Sseguya y'omu ku basirikale 27 abatandika. Kitegeeza oba ozimba ennyumba gwe musingi NRA okutudde UPDF. Naye teri musirikale wa UPDF okuva waggulu ojja kuba n'abawansi abajjako nga buli omu abamu bakyamako wano nga bagenda ku tekiniko. Naye teri yali azze nga UPDF eyeeyama nti atujja kuyamba, yali abaddeko kyakoya Famire. Bagamba nti amagye gaali gabasuubiza n'okutereeza ekijja kino wabula nga nakyo kyabalema. Eeyama n'ekirala nti bajja kujja baddaabiriza ebijja bya Ahmed Sseguya n'abantu baawa bali ne kitaawe nga kwomutwalidde. Kitutte emyaka twagenda okulaba nga Sseguya aggwawo nga Famire ne twekwatakwata ne tuddaabiriza Sseguya. Tumala omuddaabiza waliwo basirikale abajja ne batugamba twewadde omulimu ogutali gwaffe. Nti bo balina okuddaabiriza ekijja ekyo ne bagamba ne mu Buganda omuntu talima kijja kimu. Ne tugamba twalirinze gundi yonna kuggwawo tulyoke tugaye nti awe balijja emyaka nga 10 mu maaso ng'era tuli mu mbeera eyo. Waliwo n'essomero lya gavumenti eryabbulwamu erinnya lya kittabwe erya Ahmed Sseguya Memorial Institute, kyokka bagamba nti nga Famire tebalina kye baliganyiddwamu nga nabo okutwalayo omuyizi babeetaaza ssente. Tekinika eyo okuleka okuba n'erinnya naye nga Famire tetulina kye tugifunamu. Okuleka ogamba nti Famire egiinako erinnya nti Ahmed Sseguya ekiwulira naye ebirala bitambula tetumanyi n'enkiiko zaabwe tetumanyi kiki kirina kukolebwa. Kati ekyo kye tugamba amagye tekinika eyo baatugamba nti amagye gagirondoola. Bandibadde batwala obuvunaanyizibwa ne bagamba nti kakati ku ntebe y'abafaawunda nannyini linnya atudde luddawa era Famire efuniramu luddawa. Community mwava efunyemu etya mu tekinika eno. Bandibadde bazza ne bagamba nti community mwava guleeta mukono eno twali bali tugiwa abaana abasomera obwereere nga bavudde mu guleeta mukono. Tekinika eyo bagibbulamu Ahmed Sseguya era azijukira wano nga baleese ekitereso kya Sako. Commissioner yaliko Commissioner wa Education Mwalimu Fajiru Mandi yakyamako wano n'atukubiriza tutwala abaana mu tekiniko basomereyo emirimu gy'emikono. Yatugamba tetulina busobozi busobola kutwala abaana wa kubanga naffe tuteekwa okusasula sente zisasulwa eri. Twali badde nga ffe tufuna enkizo nga Ahmed Sseguya bandi tetulina kye tukifunamu. Founders bule tuzuulya gye ziri sente zibasala ku buli muyizi ezo zaali badde zidda mu Famire naye Famire terina kyezifunako. Kati ne tubanga tetulina kye tufunamu ku tekinika eyo kale wetusabira bannaffe byonna byonna basobola okukola ki obitunulamu ekisobola okutuyamba. Naye tukubiriza President kubanga ye yasinga okumanya Sseguya agamba wano mu maka waliwo yasemba okujja yatugaana okuyita abantu b'ebbali n'agamba ye waawano ajja kujja tuule mu nsonga za Famire. Ndowooza bwana amanya ekigenda mu maaso ye yennyini ajja kwetuukira alabe we yateeka muganda we waali n'embeera eyo nga bwefaanana.
Mu birala ebyabasuubizibwa mulimu n'okubazimbira ekizimbe ky'ebyobusuubuzi aba Famire bwe banajja ensimbi okubayamba ssaako n'okuteekawo ekijjukizo kya kittabwe kiyite monument. Pozi ng'amagye nga gamaze okusanga ekizimbe kino nga mukyala Kaboya akitandiseeko gaagamba nga go ne gatubuuza mukyalinawo awantu awawera ne tugamba eri eri yonna ekyaliyo ne nga tujja bazimbire tusobola ffe ng'amagye tulina obusobozi obuzimba tujja bazimbirawo ekizimbe kye musobola okukozesa ne mujjawo ssente ka commercial house kati katusuubire nti kye baasuubiza bajja kituukiriza. Basuubiza ddi banga kyo kati kirabika kigenda kiwezezza omwaka ekyabasuubiza kubanga baatunywa bajja kujja bateekao ne monument ekijjukizo ekiraga nti Sseguya ava wano. Bano mu kaseera kano batandikawo ssako y'obwegassi ku kyalo oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi okuva ewa Lieutenant Colonel Ahmed Sseguya eyali omukuumi wa kittabwe kyokka bagamba nti ng'oggyeko minisita omubeezi owa Ruwero Triangle Alice Kaboyo ye yekka yavaayo n'abateeramu ensimbi obukadde 15 wabulayo gavumenti ya Mwami Museveni ekyasirise busirisi. Tuba tuli awo nga batutegeeza nti mukyala Kaboyo abaddeko obuyambi obutonotono era bwayongedde okusaka era tumwebaza nti mu bantu ababadde bajja waneeno akoze ekintu ky'amaanyi nnyo okubaako nti ayina omutendera gwakoze eki gwatambuzzaako bwatyo yakwata sako n'agiwa miliyoni 15 naye ffe twafuna miliyoni 12 okuva ku district kubanga sente ezo zaayita ku district ekayunga mu kuyita ku district twafuna miliyoni 12 ku akawunti yaffe eya sako bwatyo n'addamu n'awa n'amaka okwekulaakulanya kuli n'agawa miliyoni 3 era ekizimbe ekyo sente ezo okuva ku miliyoni 5 mpaka ku 3 weewo kiri wekyakoma okuba nti kyeyongerako ze tuwola sente omukyala Alice Kaboyo ze yatuwa obukadde 10 obwandibadde 15 naye ne bubeera 12 ne sente ezaffe zetuterekamu zetugenda nga tuwola yeso tetuddangamu kubaako kyetufuna. Era ffe tusanyukira nnyo mukyala Kaboyo kubanga ye yatwala obuvunaanyizibwa n'atuuka wakukulaba Sseguya bwava naye ab'amagye abaali badde batwala obuvunaanyizibwa obusooka kubanga oli muduumizi w'amagye munnaabwe baalisoose ne bagaa nti tugende ewa Sseguya bamuteeka kitegeeza nti balina na byafaayo bya Sseguya. Bano basabye abakulu mu ggye lya UPDF n'ab'ebyokwerinda abalala ssaako n'omukulembeze w'eggwanga okuteeka ensimbi mu ssako basobole okwejja mu mbeera gye balimu. Kati singa gavumenti n'amagye balaba nti Sseguya omugenzi abbulukuse tyayamba abantu ng'ayita akulaakulanya abantu ng'ayita mu ssako naye bagenda nga bongeramu akasente kitegeeza nti ekyalo kino Ntooke Kayunga awamu ne Greater Mukono yonna okutwalira awamu bajja kuba Sseguya ajja kuba atuukiriza ekyo kyeyandibadde atuukiriza nga waali. Kati olwaleero ng'eggwanga lijjaguza amenula g'omwaka guno bano baagala gavumenti yeekube mu kifuba etuukiriza ebisuubizo byayo nabo baganyulwe mu ntuuyo za kittabwe. Tewali mukuluna gumu banga naye bw'olabye banga awaka wennyini ewakulaga tunuulire ennyumba bwefaanana otunule awaka wonna ng'ewafaanana okuva ku ffumbiro otunule wennyini wenkututte Sseguya baamuteeka baali badde beekuba mu mutima ne badde eri Famire balabye ebisuubizo bye baasuubiza waliwo ekituukiridde kubanga kira si kiwanvu nnyo basobola okujjana nti akatuddeyo ku drawing board tulabe ki ekyakyama kubanga abantu bangi abayita mu kkuba awo ne basonga abe bazaala be bazika Sseguya bamuzaala awo naye laba ewafaanana kati omuntu ayita mu kkuba alaba nti embeera mbi kati ababeerawo awaka maana naawe wabeera awaka osigala ne weewola kakwota ka sukaali ne gw'osanze ku dduuka ataavaamu mujaasi neyeewola kati n'omugambo otya nti wagira gavumenti bw'oti nga naggwe ava awaka naawe embeera yombi
kitegeeza ffe tuba obulungi aba famire tusobola okumatiza abasigadde kubanga Sseguya ali muntu wa bulungi w'abantu bonna. Wabula mu maka gano era mulimu muwala w'omugenzi Mariam Nalubega Sseguya eyaweebwa obwala DC. Community etulabira ddala ng'ekizibu kubanga community basigala buli gwoga ati bwakusanga gati amanye olaba mmwe abava mmwe ng'omulwanyi wamwe yasooka okuduumira amagye ga NRA ng'ewamwe mufaanana bwe mutyo nga muli bwe mutyo kakati ate nze ng'era nange neeyuna eyo gwe woolemereddwa ate gwe nga ne woonooyingira n'oyogerayo linnya buli omu ajja kuba alimanyi. Kati yembeera community mwetulabira ddala kati tubanga abongera okukakkanya ku maanyi g'ekibiina ekyalibadde kyeyongera okukulaakulana obukulaakulanye. Oli ani wano mwana muzzukulu? Nze ndi muzzukulu mu maka gano naye nga oyo Ahmed Sseguya aba kitange.